Palaso ne kati tukyamulinda eri oba Buloba oba Wakiso. Y'omuyimbi Palaso bitabuse poliisi eyogedde ku kiriwo kati akatambi kengendo okubeera nga nkumalirayo ninga nkusaba subscribe nga gwe atandaba nawe atana likinga genda maaso obeere nga bwotyo olikinga video eno. Palaso ne kati tukyamulinda eri oba Buloba oba Wakiso agenda yingiza omusango gwe ngeri gye bamulumbye ku stage n'ebintu ebirala tanaba kututukirirawa Buloba oba Wakiso. Eno omusango Alien Skin gyayingiziza wano eri Katwe okunoonyereza kukyagenda maaso. Leero kumakya njogedde n'abakola okunoonyereza bagamba nti etambula bulungi wadde mpulira anti waliwo meeting bateeseteese mu National Theatre leero wakati wa Alien Skin ne Palaso. Kati ebyo si byange. New Year yatambudde bulungi tetwafunyeyo obuzibu bwonna okulaba kwaffe wadde obuzibu gye twafunye abavubuka abo basibuse empisa balwanye mu ngeri emu oba endala naye ebadde etambudde bulungi. Singa yatambudde bubi naffe ku olwo badde tugenda kukola ki okubatukulira n'okubanyonyola kiki ekibaddewo naye bitambudde bulungi. Waliwo ekibuzo ekirala muganda wange. Munkuka, the information I have is that very day they arrested about 30 suspects and were taken to Old Kampala, and those 30 suspects were charged with assault and theft of mobile phones. It was netugamba nti omuyimbi yenna toteeka okutambula n'ekibinja oba ekigaali. Tumanya nti mwagala security muteekwa okutambula n'abantu naye tugambye oteekwa okutambula oba tutaddewo ekkomo okutambula n'ebigaali. Muteekwa oba tukatuyise kiragiro ati temuteekwa kutambula n'ebigaali. Oteekwa okutambula oba okubeera kubanga tumanyi mwagala security okubeera n'abantu abatawera okusuka 5 kubanga tumanyi mwagala security okubeera n'abantu abatawera okusuka 5 abantu abatasuka 5 nga muno erimu DJ kubanga abayimbi bonna babeera ne DJ yabo, manager ow'omuyimbi, secretary ow'omuyimbi, treasurer ne security kubanga omuntu omu si gang, omuntu omu abantu 5 basobola okukuma gwe omuntu omu si 10 si kiki. Singa tunabagwako nga muli mu kigaali fena tujja bayoola tujja basunsula oluvannyuma ani ye DJ ani si DJ ani manager awo bino bijja kugenda mu maaso kasita gwoli eyo ng'olongamba nti nze ngenda kutambula ne abavubuka bange ebibigaali bange ebyo bikome. Buterevu nnyo kansuubire omwogezi wa poliisi osobodde okubeera nga abwotyo omwewulirirako mu bigambo bye ategeezezza nti ekyamazima ye Alien Skin yagguddewo dda omusango ku Palaso.
kakati mwabadde bagamba mbu Alien Skin tasobola simanya kugulawo musango ku Palaso, simanya biyina kuggwera ku street, simanya alina okuwoolera. Ekyamazima Alien Skin poliisi etegeezezza nti already yaggudde budda omusango ku mukulu Palaso Kibanda yaloopye ku poliisi nga Palaso bwe yakola ki, nga Palaso bwe yabiyimbako. Kibanda yamaze nakkiriza, nalaba ng'eby'eŋŋumi tebijja soboka, nalaba ng'ebyokwekuba tebijja kusoboka, n'asalawo ensonga bw'atyo abeere nga Mwanattu azingizaamu poliisi Palaso asobole okompasetinga ebyo byakola ki, ebyo byonna bye yayonoona, emmotoka ezaayonoonebwa, amadirisa n'enzigi mu maka ga Alien Skin agayonoonebwa, byonna bisobole okubeera nga bwe bityo Mwanattu bisasulwa. Poliisi yeemaze okubeera nga ekitege ekirambika bulungi era etegeezezza nti basuubira ne Palaso lwakuba tebannamulaba, naye bamusuubira okuggulawo emisango kwani ku Alien Skin, nti Palaso bw'aba agamba nti ddala Alien Skin yamulumba ku stage n'amukyankalanya n'amukolako effujjo, baali bamusuubira okugenda ku poliisi eyeebuloba oba Wakiso n'abeera nga aggulawo emisango ku mukulu Alien Skin. Naye mbu tannakikola, poliisi tennalabako ku Palaso nga azze kuggulawo misango ku Alien Skin, naye ate ye Alien Skin yagguddewo omusango ku Palaso, era guli mu kutambula, okunoonyereza kuli mu kubeera nga kugenda mu maaso era nga kutambulira ddala bulungi nnyo. Kitegeeza nti Alien Skin yawaaba already, era Palaso essaawa yonna we bamukwatirako bandimuteeka buteesi munda. Lutalo lufuuse olutalo, naye nga ye Kibanda we twogerera ku poliisi yamaze dda okuloopa, ekyo kikonfamingiddwa. Abadde bagamba mbu alina engeri endala gy'agenda okurivengingamu, kirabika talina ngeri ndala yonna okuggyako okubeera ng'omusajja amuteeka mu mateeka. Si byakwonoona mmotoka na nzigi byokka, wabula baateekawo n'omusango omulala mbu Palaso balina ssente ze babba. Olwo olunaku lwennyini lwe bagenda ne bayonoona ebintu, mbu balina ne ssente ze babba. Musango genda banno gwa maanyi, musango genda kuba munene nnyo, era ttiimu Palaso omusajja twandibadde tumusabira. Kakati nno abantu bangi nnyo si basanyufu oluvannyuma lw'omwogezi wa poliisi okuvaayo okwogera nti bali mu kubeera nga Alien Skin already yagguddewo emisango ku Palaso. Bagamba ddala mu butuufu tekibeera feeya wadde yadde n'omulundi n'ogumu, nti lwaki amateeka gakoze nnyo nga Palaso agunjudde Alien Skin. Kyokka Alien Skin bw'aba akola effujjo ng'akuba abantu ab'enjawulo, amateeka tegakola era poliisi tebitwala serious, emisango giggulwawo, naye Alien Skin tebakola ki, tebamukwata. So abantu mu ngeri emu oba endala naddala ttiimu eya Palaso si basanyufu wadde yadde n'omulundi n'ogumu. Naye katulindirire tulabe wa ate munnange gye binaggwera, naye ng'ensonga za Alien Skin ne Palaso zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Twategeddeko nti waliwo miitingi emu etudde okubeera nga bano ababiri bagezaako okubeera nga babatereeza, bagezaako okubeera nga baddamu okubagatta. Miitingi eyo bwe yabaddemu Palaso, yabaddemu ne Alien Skin, ebaddeyo olunaku olwaleero, era nga tugenda beera nga updates zonna tuzibawa singa tunaba tutegedde ekituufu ekyavudde mu miitingi awo. Waliwo enzikiriziganya ze batuuseeko, byonna tugenda beera nga tubikutuusaako singa updates tunaba tuzituuse mbulambalamba abwazo, naye ng'ensonga zo zikyakwatidde ddala wansi ne waggulu. Nkusaba subscribing mukwano gwange atanaba, naawe atanaba kulekinga video, genda maaso obeere nga bw'otyo Mwanattu ogilayikinga. Kale munzikirize mberekereze, akuume atakuumira mpeera,